Honorable Segirinya afudde omulambo tubikomye basebo ne banyawo bintu bibi nnyo kikolwa kikyamu nnyo. Honorable Segirinya sawa zino tulina kusabira musabire naawona. Omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya embeera y'obulamu bwe si nnungi n'akatono. Olunaku olw'eggulo baamutisse bamutwale mu ggwanga erya Germany balabe nga abasawo basobola okuyamba okutaasa obulamu bwe. Mu kumutikka omutwala mu ggwanga erya Germany, ennyonyi yasitopinzeeko mu ggwanga ly'e Kenya. Abasinga obungi ababadde bagoberera ebigenda mu maaso kubanga tulina manyi nti alina abantu byagenze nabo. Kasita baripootinze nti asitopinzeeko mu ggwanga erya Kenya bakyalina omusawo gwe badduse okulaba. Twatujjukira bulungi nti Muhammad Segirinya alina abasawo ababe mu nsi ez'enjawulo gye bali bamujjanjabiddeko yonna. Yakugamba ye asigala n'ennamba z'abasawo era asigala bakontakitinga nga banyumya ng'abantu. Kati alinawo omusawo ow'e Kenya gwe yasitopinzeeko awo ng'agenza omulabako. Kasita amawulire gafulumye nti tusitopinzeeko e Kenya, bannayuganda batandise kutambuza bigambo nga bagamba nti embeera etabukidde ddala, tasobodde kutuuka Germany bamututte e Kenya. Era bwe batyo bangi batandise dda okumubika. Emikutu gya social media abamu babadde batandise okukola live nga bagamba nti Muhammad Segirinya obulamu bwe bukomye awo. Ne beebuuza lwaki mutandika okubika omuntu ng'akyali mulamu. Temunnafuna bubaka bwonna bukakasa nti ddala kituufu omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Lwaki tuba tutandika omumubika? Ono nno omuyambi we Alex Luwemba abangi gwe bamanyi nga Minisita Kawempe avuddeyo n'atabukira abantu abatandise okukola ebikolwa ebyo ng'abalabula nti okubika omuntu si kirungi, nti amawulire g'okubika omuntu singa gamutuukako naye musajja wattu kiyinza omumwekyayisa n'amanya nti abantu bulijjo banjagala ndi mufu. Tukkirizigana n'ekintu ekyo nti omuntu kasita alaba nga mutandise okumubika naye aggwamu amaanyi. Tukimanyi bulungi nti obulamu bw'embeera gye buyitamu olwaleero si eyo gye bwandibaddemu. Awulira bubi ng'omuntu omukulu, teyeewulira bulungi kubanga ebyamutuusibwako si byangu, kubanga buli omu abitankana abamu baatuuka okugamba nti omusajja bamuliisa butwa bwe yabeerera mu kkomera, ng'abalala bagamba nti nedda yalinamu obulwadde bwe ng'omuntu. Naye oluvannyuma lw'omumaze ebbanga eddene ennyo mu kkomera n'atafuna bujjanjabi bumatiza, kye bwava buttuka n'olaba nti kati buli ku levo ya waggulu nnyo nga yeetaaga obujjanjabi obw'amangu. Tujjukira nti yasaba okugendanga mu ddwaliro eritegeerekeka ng'akyali mu kkomera ekigo. Baamumma obujjanjabi obumala era bwe yafunanga embeera enzibu baamuddusanga Mulago. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti e Mulago tewaliwo obujjanjabi bumatiza. N'omuntu yenna bw'oba ng'olwadde n'oddukira e Mulago omanya bumanya nti ky'oliko tokimanyi kubanga ate Mulago kati yayonoonekera ddala. N'ate ye musajja tuba bamuddusanga. Tujjukira nti yagendanga mu mawanga g'e Germany n'ajjanjabirwayo, n'agenda e Kenya n'ajjanjabibwayo luli nga tannaba kusibwa. Kitegeeza nti obulwadde bwe busobola okuba nga kituufu bwalimu ne butaba butwa ng'abantu abamu bwe boogera, kuba buli muntu munnaye alina endowooza ye. Abamu bagamba yali ya butwa, abamu bagamba bulwadde bwasangibwamu. Ffenna tewali amanyi kituufu kye ki. Naye kyonna kye kiri tumanyi nti obulwadde obwo bwamu bwadda. Kati musajja wattu wawulira nga tutandise okumubika kimumala amaanyi n'agamba bannayuganda banjagala ndi mufu. N'olwekyo Alex Luwemba oba Minisita Kawempe nga ye muyambi w'oku lusegere ono we batambula bonna we bakola emirimu, avuddeyo ne yeegayirira bannayuganda nti tulekere awo tukomye okubika abantu abalamu. N'olwekyo bwe tunaba tulekedde awo okumubika osanga ate ne kinamuwa ku maanyi ne bamujjanjaba nga mu mutima gumuli wamu. Ne buli lwalaba obubaka obwo ku social media kimwongera okumutabangula emmeeme. Ate obubaka bwe tuwa Minisita Luwemba nti naye bennyini balekerawo okuteeka embeera gy'alimu ku social media kubanga be bamukuba ebifaananyi ate ne babipositinga. Kasita bamukuba ebifaananyi embeera gy'alimu etali nnungi, abantu nabo batandikira oli n'akugamba ono tajja kuwona, embeera gy'alimu si nnungi. N'olwekyo nti abamukwasaganya abamuli ku lusegere nammwe tubasaba mulekerawo mukuba ebifaananyi ne mubitimba ku social media. Omusajja mumuwe eddembe lye asooka ajjanjabibwe, bw'anaaba nga ateredde bulungi awonye awo tulyoke tumukuba ebifaananyi tubiteeke ku social media tulage abantu nti kakati bw'ati bw'alabika. Tuwulirize ku bubaka bwa Minisita Luwemba nga si musanyufu olw'ebikolwa ebikoleddwa okubika mukama we Minisita Segirinya. Lwaki tukikola? Bano emize gyatandika ddi egyo n'owaffe yennyini Honorable Segirinya? N'olw'okuba oli ayagala likes, olw'okuba oli ayagala bamulabe,
notandika okupublishinga story embi ku Facebook embi embi ezimalamu abantu amaanyi. Basibo ne banyabo Honorable Sseggirinya waali mulamu, waali mulwadde, ali mukufuna bujjanjabi obusingako awo. Era ekyo kyatuwaliriza okulaba nti amasimu ge gonna, era ono omujjanjabi gwe yagenze naye namugambye amasimu ge gonna gamugjeeko obeere nago, kubanga bw'alaba information eyo basibo ne banyabo information mbi nnyo eyo, kubanga kusiga bukyayi, kubanga kuleetera muntu kwekyawa. Lwaki tuleetera omusajja okubeera nti yeekyawa? Kutandika okubika abantu, mubika abantu abalamu. Olinatandika ndi Honorable Sseggirinya afudde, omulambo tubikomye basibo ne banyawo, bintu bibi nnyo, kikolwa kikyamu nnyo. Honorable Sseggirinya ssaawa zino tulina kusabira musabire n'awona, kubanga abasawo bamukebedde nga ekibumba almost buli ssaawa amabwa gagejja, buli ssaawa mwe wagagejja g'amawugwe, asigazza kitundu ky'amawugwe. Tumusabire, era ssaawa yonna agenda kubeera ng'agenda ku operation okumulongoosa. Naye famire ya Sseggirinya bw'eraba ku mawulire ago, oli ng'atandika okubika omusajja tannafa. Kikyamu nnyo basebo ne banyago. Lwaki tusiga obukyayi? Lwaki tusiga obukyayi? Message eno basebo ne banyago njagala mugisharinge etuuke ku abo abakikola. Kikyamu nnyo, tuleme kusiga bukyayi wakati nga muganda waffe ali mu kufuna bujjanjabi. Oli n'avaayo n'agamba Honorable Sseggirinya yeekoza. Honorable Sseggirinya gwomumanyi obulungi, amaze almost omwezi mulamba ng'ali ku ndiri, ng'afuna obujjanjabi naye bigaanyi, n'asalawo ayolekere mu ggwanga lya Germany afuna obujjanjabi. Naye yakoze stop over wano e Kenya, kubanga wabaddewo omusawo we abadde amujjanjaba ng'abadde lwe yali tannatwalibwa mu kkomera. Akole ripooti esembayo atwalibwe mu ggwanga lya Germany. Naye ne mutandika okubeera nti musiga message mbi nnyo bannaye, nzirabye bannaye. Oli n'abikira ddala ng'abalaata, ng'abalaata. Naye ebyobukulembeze oba ebyobufuzi twandibadde at least mu ssaawa ng'eno nga munnaffe ali mu mbeera mbi. Tuleme kusiga bukyayi, tuleme kulaga mitima mibi, kubanga kino ekifo kyalimu nga member wa parliament wa Kawempe North, kifo kyamuweebwa bantu bwe bakeera enkya ku makya ne bagenda ne bamulonda, ne basimba layini, enkuba nebakuba, ne bamulonda abakiikirire. So kati gwe otandika okusasula bapropagandist malis n'otambuza malis okwonoona erinnya ly'omubaka, tetugenda kukikkiriza. Kikyamu nnyo abakikola, kikyamu nnyo, kikyamu nnyo. Tulina kubeera muli bakyamu, tulina kusabira muganda waffe kusuuka, tulina kusabira muganda waffe kukomawo ng'obujjanjabi abufunye, akomewo, atuweereze. Nkimanyi bulungi nnyo nti baganda baffe abali ku internet Mr. Update mumimisinga, you miss Mr. Update a lot. Lwaki tuteekawo embeera, eraga nti Mr. Update tetumwagala? Nze kyovula bannagambye omujjanjabi Kasagga amasimu gamugjeeko, kubanga ajja kwerezera okwekyawa, ye kennyini yeekoleko self disease ng'alaba temumwagala. Musajja mulwadde. Oli n'avaayo n'apostinga n'agamba Sseggirinya yeekoza mu butuufu. Ate yali agaanyi n'okubeera nti akomawo mu mawulire olw'ensonga y'obulwadde bwe. Naye bannayuganda
ne mulemerako nti Mr. Update ngaabuze ne mwegayirira ne mugamba mukama wange abantu bakubuuza ng'obuze oleme kutuuka kufa nga abantu tebamanyi kiki kikuluma, abantu tebamanyi wawe wojjanjabirwa. Mukama wange nsaba ntegeeza abantu eddwaliro mwoli, nsaba ntegeeza abantu bulwadde ki obukuluma na biki abasawo bye bazudde. Bannayuganda kumwe mwali mumanyi nti butwa naye nga naffe tetukimanyi kiki kimuluma Honorable Sseggirinya Muhammad. Ne tusalawo abasawo abakugu bamwekebejje kubanga ekibumba kisalika bulungi, ekibumbwa kiriko amawuggwe ne tusalawo naŋŋamba abantu babuulire kiki ekinnuma. Nekyannaku nnyo nti wakati mu mbeera eyo ey'okubabuulira Honorable Sseggirinya ekimuluma ate abamu bakukozesa ng'omwaganya ate okunoonyerezamu likes, bakukozesa ng'omwaganya okufunirako views, ne batandika okumubika, ne batandika okukozesa emikutu gyabwe okusiga obukyayi. Kikyamu nnyo. Bannayuganda tukomyewo omutima guli ogwa Sseruganda. Bwe tuba twagala omuntu ku mutima tumwagalire ddala. Bino ebyobufuzi olwaleero bigenda kukoma kubanga Uganda empya gye twetaaga. Uganda empya gye twetaaga nga buli omu ayagala munne, nga buli omu yeyagalira mu nsi ye, ng'ebyobujjanjabi biri ku mwanjo nnyo, nga member wa parliament yeetaaga kugenda bweru kufuna bujjanjabi. Naye olw'okubeera nti tuli wakati mu mbeera nti tetwesiganga na malwaliro gano ge tugendamu okufuna bujjanjabi, kituwalirizibwa okugenda mu malwaliro mu private hospitals ku mawanga amalala tufune obujjanjabi. Mu abo baganda baffe abali eyo abasawo mu mawanga ag'enjawulo batukoleko.